Kali basibo ne manyabo tubaniriza nnyo ku show yaffe ya CBS Digital omutimbagano buli omugo yesigo oguliko ebintu ebyensonga tukomyewo nate ate oba oli awo n'abantu baffe ab'enjawulo tuleeta era ng'olunaku lwaleero nkyazizza omusajja w'amaanyi munnamawulire munnabyanjigiriza munnabitone Haj Abu Kawenja era osobola n'okugattako nti abu.com gwe tulina olunaku lwaleero mu studio zaffe wano ku CBS Digital. Haji nsanyusa okula mukama wange. Amina sebo. Ensi bulujjo ekuwulya buwulizi ku radio beegomba okukulako ku TV bagamba Haji afaanana atya. Ali omanyi ensonga lwaki tukola ku radio kuba tetufaananika. Oba otegeeza kitufaananika Haji. Kye kitukozesa ku radio. Senga lwaki tufaananika ate senga tuli ku TV. Nze Sendegeya Muhammad Byayi Tata Jubileo abamu bampita omugagga Sende Samson Kiseka ali ku kamera ate producer wange Aisha Nakalima. Haji ensi ewulira Haji Abu Kawenja. Bwoba oyogera ku Haji Abu Kawenja yani bamuzadde wa Haji Kawenja mutabani w'omugenzi Muhammad Nalumoso agalamidde Nganjo. Nganjo kiri mu district yawo. Kiri mu district ya Luweero. Bulemezi. Mama nzaala Aisha Nakitto omukyala wange ye yagalamidde Kayunga. Okay. Kati nva Nganjo. Ova Nganjo ewaffe. Oba wakava Kalule ekyalo ekiddako ye Nganjo. Olwo ekibuga okiyingidde otya? Ekibuga bweyogera Bulemezi ne Kampala byawukana walamuko eri ewaffe ekyalo ekituufu. Nze ndi Citybon. Ndi Citybon. Ozaliddwa mu kibuga? Nzaliddwa mu kibuga, nkulidde mu kibuga. Tukulidde ku Uganda House, Jumbo Plaza. Wetwabeera ebbanga eriwera ku myaka nga 15. Omuzeeyi n'avaawo ne tweyongerayo empererwe kwegayaze ne tukula. Buli omu n'akwata ebirye, tumaze okusoma buli omu n'agenda n'akola ebirye. Naye nga nakulira ku Jumbo Plaza, nasomera ku Shimoni demonstration. Kati awo nga kumpi mutambula ne mugenda kusomera. So ekibuga kikwa ng'okimanyi bulungi kuva mu buto. Wasomera mu kibuga okulidde mu kibuga. Ate n'olugga nti okulidde mu kibuga naye wakati mu kibuga. Haji Mbotobe yali atya mu kibuga okulidde mu kibuga awo ogenda ku ssomero gwe ng'omuntu Haji kyekyasi kutawanya mu kibuga. Tumanyi kibuga Kampala bwe kiri kati. Tetwalina nnyo kiri awo. Jasinga omanyi flats z'omu kibuga ziba nfunda naye nga mukula mulina banneiba awo bwe muzira omupiira ne mugusambirako eno ku Uganda House ne mugenda mugusambirako eri ku Nkuruma ne Baddamba twalinga ne Baddamba ndulwabo. Olwo myaka kyejo mwaka ky'ogusambira abato omanyi ogwo omupiira gw'abavubuka ogwo mwerondamu awo amangu ago mulina mbigerawo musamba. Kubanga okuva mu kinaana 1980 nzijukira lwe tugenda ku Jumbo Plaza paka 94 lwe twavaawo. Fere waffe mawogola mu kyawo tunyumya twabba ku bikajjo twalya ku ffene mu kibuga obulamu bubeera butyeno abakulidde mu kibuga Haji. Temulina kye mubba kubanga bwobba omwana wa gundi muba muli awo nga batuuse. Police beera kumpi awo. Beera kuzi. Si police. Citizen concern. Omuzadde weeri ayanguwa mangu okujja eno n'agamba omwana we yakoze bw'ati ne bw'ati. Awo kibuuko ne zikulya. So kati tetwakiinaamu nnyo ekyo. Tewalinga by'amaanyi jasi nti ebigenda mu maaso mu kibuga mubiraba. Float eziyitawo ebikujjuko
kati nga olaba bandi eyo nga muyinza ogigoberera paka gyeraga ne mutambula ebintu bwe bityo. Museveni awambye mumulaba, olutalo muluyiseemu awo gavuze, muli ku bizimba okwo, bwe mudduka bwe mudde eno bwe mudde eri. Kati awo tewalinga kyamaanyi nnyo kiri awo. 96 aliwo ng'omuga pulezidenti ng'ayingira mu nalina ku ssomero gye gaatusanga awo bw'otubulira awaaki simulule emboozi awo twali tusoma ne batugamba muve mu bibiina mu ddeeka ne tudduka mpola mpola ne tuddayo ewaka. mwatuuka ewaka embeera ne kakkana tiwali olutalo ne lugenda mu maaso ewiiki nga nnamba sasi gavuga paka Museveni bwe yawamba. Naye nga walingangawo daily occurrences, mirambo mugiraba awo tulina mukutu ki okusoma amawulire awo abantu bategeerera nti nga gwe oli ku radio nti ekibadde mu kibuga kibadde bwe kiti. Yalinga Radio Uganda nga etuusaako abantu amawulire. Etuusaako abantu era ekyabanga mu kibuga ng'abantu bajja kutega nnyo. Awo bwe mba muwulira amawulire teri kwenyeenya enna muwulira. Oli bwawulira Haj Abu Kawenja eyakulya mu kibuga asomera ku Shimon Kampala Haj munjogera ayiroga nti mwali mwakolamu obulamu bwe kyaka tubadde bubi n'akatono. Sikuga nti twali twakolamu. Abakulu ndowooza be baali positioned beteekateeka ekimala. Baali mu bifo mu zi secretariat ezo UPC secretariat kubanga waliwo akantu maama wange omukyala Miria Kalule Obote mukulu wa maama. Mukyala Miria Kalule Obote yali mukyala wa Obote Apollo Obote Apollo Obote. Kati mukyala Miria Kalule Obote mukulu wa maama wo. Awo ndaba connecting awo. Awo gira mu kibuga Kampala ng'oli position di bulungi obulamu ne bwanguwa bwe butyo si bwe bwali obwangu ennyo naye abato kiki ennyo kye muba mwagala kasita muli emmere. That is all. Omuto muba temulina kyamaanyi kiri awo, temulinamu byakweraga ffe tulina TV bali tebalina TV. Ebyo biba tebibagira nnyo. Kati gwe kaso olinga okukola mu buto kuli ludda waawo oga nti wano mu butuufu natendwala ne ngamba nti tolinaamu nnyo. Siinaamu nnyo. Ndowooza challenge yabeera ku choices ezo, nkole kino nkole kiri, bintu bikyuseemu. Awo we wayinza okuba nga we waali obuzibu. Omanyi obuzibu bw'omuntu oyinza kubufuna maybe gye wali osomera nga services size zaali ez'amaanyi ennyo n'otascowaringa bulungi kugenda mu masomero g'amaanyi. Kati awo we wayinza okubeera obuzibu awo. Haji weezuula ddi okukakasa nti oli munnabitone kubanga tukulabyeko mu mizannyo egy'enjawulo ogira okwezuula ali mu primary, secondary, university obanga otandise okukola? Nali mu secondary. Kirasi kyawo? Nali mu secondary we twabeerera ku Kampala High School. Bayagalanga nnyo nga njagala nnyo okuzannya mu katemba naye ng'ekibiina kya katemba kiri tekiyingirikika. Eyali akikulira yali omusomesa wa Fandro Benon Kibuuka aline Senkubuge Charles James Senkubuge siasa ne mukulu Matovu Joy. Kakati Kibuuka musomesa, Senkubuge muyizi ne Matovu Joy muyizi. Kati ffe tuli bato nnyo nga naye nga bwe batuuka okuzannya emizannyo ogamba Mukama Katonda naye nsobola okwegatta ku kibiina kino nga nayo okukiyingira ng'olina okuba nkokola oba qualifications nga zikyabulamu okukiyingira nga gwe wennyini weepima n'omanya nti eyo sisobolayo naye nga bazannya ng'era nze sisubwa mizannyo gyabwe. Bateeka emizannyo ku ssomero ne mujja ne mulaba ne musasula ssente
Nenga naye nganti naye luli balumundizanya. Nga passion ogirina. Ndizanyako. N'ogenda walinga woyo Ebony Waiswa naye yali muyizi. Nengenda muga nti naye njagala okuzanya nganti gwe kyali muto nnyo. Sooka osome kyali muto. Nenga batuuka okuzanya. Tosubwa. So ekirooto kyalimu. Ekirooto kyalimu. Naye omukisa ngufuna ddi maze senior 6. Maze HSC. Maze HSC. Bwe mala HSC mwaka kyawo ogwo 93. Chenda mwesatu. Chenda mwesatu. Ogimalidde bwa Kampala High. Kampala High. Okay. Kati bwe njimala nga tubeera kumpi ne Nita Cinema. Iyo Labonita. Theatre Labonita. Kati nengenda ndaba omuzannyo ku National Theatre. Bwe ngenda okugulaba nendaba abaana abazannya nga mulimu ekitundu ky'abakakoza junior. Omuzannyo baguyita omuzadde n'omwana. Mwalimu ekitundu ky'abakakoza junior. Kati mba ndi mu audience ngenda okulanga bakakoza junior bajja bakuba dansi bagira ki. Kati nga ndaba abulamu. Nga awogoja wao. Tandise okweditinga. Kati nengende manju. Nensanga omukulu oyo Christopher Mukibi. Nemuga nti abo mbasinga okuzina. Olwo wewaddeyo. N'abagamba abanaye mujjeyo wano waliwo amawulire mwanguweeko bonna bavuka ne babayita nti oyo abagambye abasinga okuzina ebyo bye mukola ebyo abikola okusinga mmwe. Ne bambuuza obeera wakoze embeera wali ku jjumbo. Aga nti jangu ku Nita tukugezese. Noga nti osidisa stamina. Lwali Lwakutaano abayizi twalabanga Lwakutaano. Kati ku bbalaza n'engendayo. Mbandi waga nti kafulu waffe atuuse. Tumwanirize ku stage. Tumwanirize. Ne bakuba oluyimba n'entandika. Christopher Mukibi n'abaga nti mwenna abasinga. Olozina ki break dance maganda. Twazinanga nnyo break dance. Walingangawo abavubuka. Paul Kimwanga. Kati nga bo bali ku KPC. Paul Kimwanga Abidi the street dancer. N'oyo Isaac Ruchi. Kati bwe mwagendanga okuba amazina eyo gye mwalabiranga Mike Ezira. Yalina nyini se teyazirina. Ezira yali kaperenga ffe. Mu kusooka yali tazirina. Yali teyayina sente. Nga tukuba bukubi mazina nga omanyi mwagiranga ag'empaka ago ne muteekaawo kikaseti. Ekitegeeza kyaliwo Mike Ezira. Atakyanzijjukira. Ate gwe omujjukira ayinza okujjukira tomanya. Andi kakati ngenda okuwulira eno gy'afunidde sente mugamba naye oyo si Ezira gwe twakubanga naye dansi nga yoyo yafuuse bijjoddolo. Nga yafuuse bijjoddolo yakikuba Amina. Bitaala byamuta. Tudde wali ku stage. Kumudde omuziki. Awo kati twakubanga omuziki. So ngenda okugenda wali mu kiri ekibiina kya theatricals. Ngo amazina mwegali. Kati bagenda okuga nti bangezesa nasumulula busumuluzi. N'abaga nti abasinga. So bwe ntyo bwe nnyingira Katemba, then nensalawo nengenda ne Musoma, nengenda e Makerere, nenkola MDD. Then okuva ku MDD nengenda nga neeyongerayo. Bw'ova Kampala High Senior 6. Ogenze Makerere osomye MDD. Ngenze nsomye MDD. Ovuddeyo olwozanyira wakati osoma MDD ozanyira wa? Ebbanga lye namala ku MDD saazanya. Tebanzikiriza. Twakukkiriza. Nsomesa wange yaŋŋamba bw'onoozanya ojja kugendera nnyo ku ssente. Ebitabo bino obireke. Era nze wennyingirira ng'oloba Abe Mukiibi ye yaliyo. Kati nga bo buli Lwakutaano babeera ku theatre. Tebayinawo theatre eri awo naye babanga balina ebibiina byabwe nga bagenda ku bbalaza badda balina ssente. Nga gwe mwana gwe ky'oliko si tukitegeera jangu tuzannye olye ku ssente. Ngamba ganza omusomesa yaŋŋambye ozannya
tozannya. Ate abayizi tuwulira nnyo basomesa baffe. Yaŋŋamba nga tozannya ojja zikola ng'omaze nange ne muwuliriza. So naye nga ekyokuzannya kyalimu actually ekyenzijukira era awo we nafunira omukisa ne tugenda mu Amerika. Ng'oli Makerere? Nali Makerere. Nofuna omukisa n'omugenda mu Amerika? Omusomesa yalina project gye yali akolako erimu Katolu Bwama, erimu Abe Mukiibi, erimu Senkubuge. Bagenze babakuŋŋaanya basiniya. Kaakati leero bazze mu lihaso enkya tebazze, leero bazze enkya tebazze. Ati mami ne munnange andaga ku script ndabako erinnya ly'omusomesa Dr. Jessica Kaawa. Akusomesa Makerere? Makerere. Ngenda muga nti madam n'otendeka omuzannyo n'ondeka. Ondekera ki? Lwaki wandeka? Oweefaako? Nanga nti nedda ogwo omuzannyo projekiti abo abantu twalwa nabo naye tebajja mu lihaaso. Naye nja kwogerako ne bannange abaali bakulira baali bazungu. Omukyala yali atutendeka nga amuyita Jane Collins. Muzungu atendeka omuzannyo gwa Luganda ng'akutunuulira mimwa n'amanya kyoyogera. Kaakati n'agenda abaga nti waliyo omwana e Makerere eyo tusobola omutendeka kati ekyetaaza omwana oyo obudde abulina. Bano tebalina budde, babeera mu bibiina byabwe, bali mu projects zaabwe, ate oli omwana waali. N'abaga nti omwana mumuleete. Muwa omukisa. Nengenda. Bantunuulidde abo baŋŋambye tugenda kugezesa naye ebigambo bino by'olina okukwata. Script ne bagimpa. Script nagisulamu. Mpulira. Ngenda okudda enkeera nga byonna mbirina mu mutwe ebyange. Banga nti aha tumugezese. Nga ntandika nzannyaza omukazi nayewonya. Nanga omuntu gwe nawadde script eggulu. Yagitukutte dda. Ajja atyanga ebigambo byonna abirina. Wali talented ekyenkanidde awo. Naye nali kyenkola nkyagala. Passion eri. Kyokka ekifo kye bampadde Senkubuge yakizannya. Senior. Charles James Senkubuge. Karakta gy'oli. Tuzannye. Tukoze rihaaso. Ekiseera kituuka. Mugeze ku stage. Senkubuge ajja. Baga nti otyo. Buli mbuzi ku nkondo yaayo. Banzijjamu. Omuzungu abagamba nedda. Omwana oli aliwa? Nedda. Temuyinza kuŋŋamba nzijjemu omwana oyo nga Senkubuge tugenda mu mwezi mulamba mbadde sikulabako wala. Takola rehearsals. Omwana teyali mu workshop, teyali mu ki, mwana mumujje Makerere. Aga tugezese. Kasita waali. N'olumba. Ebanga nti mugenda nno mu mpaka gw'osookawo. Olina gw'olwanirira. Sigaza namba. Senkubuge azze. Kati rolo gye nazannya Eyali omuzannyo baguyita Nalukalala n'ezzadde lye, Mother Courage and Her Children. Eyali atuuka ekiseera n'azina amazina ng'akutte ekitala ejjambiya. Ayimba azina amazina ebeera war dance. Kati nze nga mbadde nga ndihaasinga. Kati bwe tutuuka baga nti omwana y'aba asookawo. Tulabe. Ekitundu nkitwala. Ntuuka ku mazina. Olina gw'okolerera jjukira. N'ennyimba n'enzina amazina. Senkubuge n'abagamba mumpe ekifo ekirala. Eyo kyakijjamu bulungi. Oyo sijja mujja waawu. Mumpe ekifo ekirala. Yakkiriza. Bwe tutyo tuzannye tugenze mu Amerika. Tutuuse mu Amerika, twasooka Bungereza, tuzannye Bungereza, tugenze mu Amerika, tuzannye. Ekintu ne kibeera kya mulembe nnyo. Wali ozze weerwanako Haj Abu Kawenja. Nze neerwanako. Mu kugenda mu katemba wagamba nti basobola. N'ojja n'ogamba nti otyo ndeka otya musomesa wange. Ekitegeeza ebintu ozze weerwanako gwe ng'omuntu. Tosirise ku ky'omanyi. Kituufu nnyo. Kitulese mabega ffe abatagala kwogera oba olyawo. Maybe buli omu abaako engeri gy'akiraba naye nze nalabanga maybe mwalimu kale ka independence ako. Ka independence kalimu. Amayigo omwana okuva eno omuyizi azze kulaba muzannyo. Najja n'akwesimba mu maaso n'agamba nti
abo mbasinga amazina abo ababadde ku stage abo mbasinga okuzina ne family gyokulidde eno kikuba wekkiririzaamu lwatyo okgendayo twako ekyo kyokyo okwekkiririzaamu kyaliwo nnyo okwekkiririzaamu kw'omwana naye kutera nnyo okuva ku gy'asomedde moment gyojjukira gyotayinza kwerabira mu ssomero ng'okyasoma okyali muyizi wa mu secondary nalinga just an ordinary. I was an ordinary student, very ordinary. Nga siri that popular. Nali musajja nali wa bulijjo. Kati nga tewali nnyo kyamaanyi kiri awo. Ate kati Kampala High yayinanga abantu ba politicians bani ab'amaanyi abasajja abajjanga okusoma nga bwe basuubula kwegamba finga tuli ba bulijjo ffe kye twakolanga kyenzijjukira meyirire weekumira mu bulijjo kubanga twali wa bulijjo naye kati nga nze akageri ke nnabeerangawo ennyo ku ssomero kati notisi baazikopanga nnyo ku nze newe batategedde nga nze mbannyonnyola abaana badojinga nga gwe babulya notisi kati awe nga bampaayo 10 Kawenja notisi azirina Kawenja tuwe notisi nga nzibawa jangu otunnyonnyolemu wano kitegeeza ali mugezi mu kiraasi Haj Abu Kawenja si nnyo kiri awo naye nga tosemba tokulembera nalinga mu primary gye nakulembereranga naye we natuuka mu secondary byakyuka okulembera mu kiraasi ya mu primary P1 P4 P5 P6 awo natawo nabakulemberanga naye byakyuka mu bukyusi bingi nnyo ebikyusa omuntu bibeerawo bigwa mu bulamu bwo ebigwa waka byonna bikuaffectinga Haj Abu Kawenja maama we muganda wa Miria Kalule Obote oli mu secondary ogenze ku university abawala abeegala nnyo baseebu abalina abantu abalina omulambira tebakutawanyizaawo abo abawala omanye ekyewuunyisa bwe ntuuka ku university nze saali muntu nnyo wabawala kyakuyamba okusoma saali muntu nnyo wabawala nga tobaagala bwagazi bwange wabakuwa bukuwoyi nga sikirinaamu saakirinaamu actually n'ekyabanzijjako ennyo nga tukyakula wano sirimu yagenda najja nga mungi kaakati lumu mu celebrations eza independence twagobereranga floats ebyo ebimotoka ebyo bye batimbye ebyo kati kuliko ekimotoka kya Uganda AIDS Commission kivaako emabega kimu ku ebyo nabyo ebyolesezza kati nga bagaba kondomu ez'obwereere nga ngenda nzitereka mwaka kyagwo Aji mwaka sijja kugamba oli mu university siri mu university nali nkyali mu secondary yes ngenda nzitereka kondomu ezo kaakati maama oba yali anoonya ki n'aziraba n'akubuuza gy'ozijje yankuba emiggo oli omanyi kyotereka nga tuga nti bali aba AIDS Commission ekimotoka kye kyazikasuse ne tulonda tutereke obeera otya ne kondomu ozikozesa ki bankuba oli myaka emekaawo ali awo era mu secondary awo sijja kuga nti wegiti naye bankuba ekikukyaya abakyala n'ebirala byonna kwegamba kati nemmanya nti kati okubeera n'abakyala musango okubeera ne kondomu musango maama nga yali mukambwe era nze ndowooza nze nja kubulira honestly ndowooza it was 90 over my first girlfriend nga maze kutuuka na Makerere kyokka oli bwakulaba ogamba nti oyinza okusaawa watandika mu second nga maze kutuuka Makerere actually nali nvaayo ninga naye nze nazza gwaki ate sanyusaamuko kangeze ndabe naye nga abakazi no it wasn't my thing. Gwe wasanyukanga otya mu university wagendanga mu club wagendanga na mikwano club twagendanga mu club nnyo
ogenda mu club oli mukyakaliya waawo club ki Zenwa Guild Canteen eyo kati ate nali nsula mu Livingstone ati awo tudigida obulamu bwanyuma oli mikwano gyojjukirako bani bwe mwacakalanga ku university Luswata ye nani omulala ate acakalanga ennyo yali ziwa oyo Daudi Ziwa Daudi Ziwa oba Hassan Badru Ziwa Daudi Ziwa noweddereti kati nekikwewunyisa oyinza okwesanga nga tuli abantu nga 6-7 ffenna ng'omukululo twagulimu nze Martin Oscar Daudi Ziwa Henry Mpinga Abbe Mchibi Katolu Bwama Maria Ansebunya bonna kati ayo line yonna bwe twali emakerere bwe tuti mwadigidamu ndera Patrick Otwali naye mujuka ani ono Lubobo Namutebi Eva Namutebi kati eyo nayo nayo line ya university bwe twali kati tugenda okugira actually okujja ku CBS nga twemanyi tumanyiganye nze nali mu kibiina kyekimu ne Martin Oscar ne Mpinga ne nani awo then ani yajja luvannyuma ne Patrick naye najja luvannyuma amawulire ogayingira ddi Haji kati amawulire ngayingira crossinga kujja ku radio radio kyekuzuula awo radio yali Radio 1 mwaka ki Radio 1 etandika 98 okola program ki eyo nali nkola program nga bagiyita nasooka nayingira mawulire ng'osaka mawulire nali nsaka mawulire kuyingira nagenda okola interview bazungu be baliwo ng'oyise mu kusomoza baleesa abasajja bakola ku zirediyo zonna z'Ebungereza ezaawa nga tetubimanyi tembitegeera naye omusajja alina akantu ke yakola awo yampa olupapula lwa bukedde yangamba somamu ku kapapula kano nenkasoma speed ageri ke nali nakola Oluganda ku Oluganda lukuyisaawo awo nanga nti ono naamanyi Oluganda ono kati Oluganda okusoma Oluganda kwe kwakuyisaawo n'eddoboozi awo yingidde field awo kati nyingidde field ngenze mu interviews kakati ne general knowledge kubanga omusajja agenda nanga nti tolina experience ya kumpewo naye okola kyekirako nze ndi munnakatemba nga nti otyo kakati mwe bannakatemba bitambula bitya wano e Uganda munyumiza emizannyo gye tuzannya munyumiza kino munyumiza kiri agamba tukwetaaga ate ono gwe twetaagira ddala kubanga oyinamu katemba actually ye yanga nti theatrical background is crucial to your success on radio so we need you nabakusigaza katemba oyo mulaba mukulu nnyo mu media industry kati bwoyingira field eyo wasakanga nagaffe nalingako nedda nali ku entertainment banga kiji omala ng'osaka entertainment nabeerawo nasakanga nga bwe ngasoma actually my primary role was newscaster kati mala ogasoma then nengenda mu field bakola mudde ekinyusi nti wetaawo ogenda ku radio oweereze kakati waliwo eyali gwe nali nkola naye gwe twali tukola naye omukyala Tereza ye yali ng'akeera ennyo ye nga abikooyeemu okukeera okwo kumenya baali bamusasula ssente nga ziwera baali bamusasula emitwalo nga 7 nze nno nga bampa emitwalo 3 naye nga ndi mugagga nnyo kuva dda ng'ofuna ssente Haji mitwalo 3 ebiseera ebiba nga bannange bafuna kakadde nze ndi ku mitwalo aga naye gwe oli musasi b'ennaku zino ab'ebiseera ebimanyi mitwalo 3 ng'oli musasi oli ofuna ssente ebisajja so kakati agenda abagamba njagala kakadde boosi agamba sikakuwa kakati omukyala aganze oba tompa kakadde ngenda omukyala agamba nti naye omwana oyo Kawenja yali ayagala kumpewo lwaki tetugezesa lwaki tetumugezesa
nampita nanga nti Tereza agenda onokola program emuga mama neyanziza nogamba Allah agemudde nembakuba program che nga bagita serugogonola eva saa meka kufa kusame 11 mpaka 12 kitundu 10 mwezi okumacha mpaka 12 kitundu mpaka 12 kitundu elinga yasawe mune ekitundu yakera naye ngambatta wasulanga wa yakera nga 10 nasulanga wandegeya ndi mukarumo kange kamu nekugambye nga okumpa asatu ekitegeeza agi tebagezesanga bagezesa kuwa James Senkubuge tiwamuleka waggulu bagezesiza ku radio tomulese waggulu tiwatulyanga mu muntu tobala nawe oli muzibu okutuliramu wakutulira kati takozenya Kawenja actually nenkola bulungi kati ne banga nti omusala ne bagukuba ddabo nengwe eddalu nodda mu ntalo nkaaga nengwe eddalu nentabuka abakyala balwana kati sereb ate nekyewuunyisa olwo ate nzizeeyo ku university bampadde ku government scholarship ngenze ku university ate bwenkola ku radio olwo osoma ki nsoma kajjukira MDD nali nsoma diploma kati nayita bulungi diploma ne bampa degree so ne banga nti gomanyi omukisa we gukusuba oli government sponsored ojja kujja ugikole ngoli private konza akangende so najiranga nengenda nensoma nenkomawo navanga ku mpewo nenziruka nengenda mu kibiina nga kintawanyamu kati ekyanyamba abasomesa basinga ne bammanya ne bateeka classes zinga za lweggulo okufebalinga gwe gufebalinga ne bazeeko olweggulo actually luli lwembadde nkunyumiza olwokugenda mu America kyajjira mu biseera nga tugenda mu bigezo ate nga nina okugenda ne bakyusa timetable y'ebigezo university yatambulira nkugwe ne bakyusa timetable y'ebigezo ne bateekawo mu budde bw'onoobeerawo bwe nnaabeerawo onobikola before bano bikola after ne bikola after we twali wadde tukomawo byandibadde bitandiseeko ewiiki emu ne babyongerayo balanga nkomyewo aje badde n'omukisa mutivu nnyo so bwekiti bwe kyagira nenkola ku gundi awo radio 1 okozeyo bbanga kyawo program gyali emyaka ena kakati wenakolanga ku makya ate nenvaawo kati ne basalawo kola ku makya paka 12 kitundu ey'Oluganda kati ate otandika ey'Oluzungu ne Elvis gwokola ey'Oluzungu nkola ey'Oluganda n'ey'Oluzungu Kawenja oli musajja mukambwe mu Luzungu radio 1 wakolanga radio 1 mu Luzungu then neno mu Luganda ku nasookanga kabuzi nga tennaba ameze kijuzi kabuzi radio 1 yaliwo so nga nkola Oluganda paka 12 kitundu ne tuyingira Oluzungu paka 3 myaka ena n'ogimala wali ku radio 1 CBS ekubbe etya wali wazibuzibu awo nayo kukansa kubanga ndaba byofuna eri wakatula ku radio bakwongezo omusaala baguda bolinze bamala oguda bolinga bakuwadde okola Oluzungu n'Oluganda emirembe nabo ina mingi bakyusiza timetable eri ku ssomero kati wano CBS awo leta kyenjawulo ekigande why kati namala kumaliriza okusoma maliriza degree CBS wetandikira tebwenjingiriramu ojingidde mwaka kyawo CBS biri wenzijira awo nawo waliwo okusika ku muggwa eno waliyo enkyukakyuka eziriwo bandeeta babanga nti tulina omusajja badde akola program amuyita Sematimba konzi oyo biwero ate gwe kuva eri wonna ng'ojja olaga tubawunyamu yalina omugenzi Kaya nemugaa nti I will dwarf that man jawo nyine wenjagala oyo gwe twagala oyo azze kutta busi n'olumba bajulirira ani akuwa interview olwo yali Mr. Kasozi samwawo nga baga nti tukuwulira olwedde ekyokola tukuwulira kati ne bandeeta eno ndabye Katikkiro
bantu tendabye abakulu mbalabye nintandika omulimu ntandika okukola tiwadde mabega wano Sematimba tiyadda ku radio nedda yagenda mbibye no nga program ne baginkwasa kati ate nekyewuunyisa Sematimba nali sinava ku radio 1 Peter ateekateeka super mulumba mugamba bangambye ogenda kukola asibula aba CBS bannaye ngenda mwebale abakozi netugenda kati andaba angamba gwe nkwetaaga olumala akabaga kano nkola ki nkwetaaga ojjukira kye wamugamba andabye ajjukidde nga nkwetaaga gwe nkwetaaga oluvaano twogeremu konza tetwogera ki kyawedde dda gwe Kawenja omusajja yajja ewange kati ate gonsikidde koze najja nongoba kati ndi eno kati wobadde okola wennyini wenzize n'angamba wo Namulondo gikuume bulungi eyo Namulondo eyo gy'otuddemu Namulondo ginyweze konza amina olozina kipya kyekisukka kwona abaddewo kifuula Kawenja owenjawula nti Kawenja Munakatemba akwasaganye ne bannakatemba basanzeewo ate abisomye omuliro ne gwaka awo kato Munakatemba abbe Munakatemba katwe twayingiranga kaliisoliiso ng'enyooka buusi nga muliro CBS yakwanguyira kale twogere ku kitongole tugezonyera kitongole kipya nga bwevudde eri ku radio 1 CBS yakaluba okujamu mu bosanze waabo yakaluba muliro gwali munene embeera yali etyawo mu myezi 6 nali nfuluma nga tumanyi nkwata ya bintu sikumanya nkwata ya bintu nga bakozi bannange banfuukidde ekirala balaba baleesa ate tabawunyamu nkyusa programu kino tukikole bwe tuti kino tukikole eno programu okutambula obulungi tukikole bwe tuti kumbe oloze ne science yenna okuveere science nengwa mu mbi z'abantu nagandi omutatulabanga kati mulwana awulire nebuuzanga nakola kizibu ki kaakati ekizibu nkitegeera luvannyuma bwe nali naakajja waliwo ekyaliwo nzanya emizannyo nkoze show ejjudde nguze akamotoka bakatuuka nakatuuka oyiyemu enzulisaawo kaakati mwe nali nzija nali nabaga nti njagala okugula emmotoka nabaga nti tujja kuwa salary loan naye tulina kuyita mu banka so tujja kugoba process mpola mpola tulabe kati maze okukagula loan eyitamu eri omaze okugula emmotoka ate ogoba salary loan naye eyiseemu mpulira wenna tandikira okugoba salary loan nga kano sinnakagula kaakati nkaguze aline salary loan ekoze kamotoka akyako kali kamaachi nga kaddugavu bwe kati kamaachi weyemu awo enzulisozi uli ku CBS salary loan naye eyiseemu emmotoka n'enjigula omusajja najja wano Haji Mukibi oyo nakola endagaano kati nemba nga nine emmotoka 2 mu myezi 4 mu myezi 4 oli ku CBS oyine emmotoka 2 olutalo we lwava Mroka 2 gwo obuyinza ki program ekyuke ega tutavudda tumala ku mirimu ono kakati bampita Haji Mukibi angambe emmotoka emu gitunde osigazeemu konze sebe emmotoka yange njagala nti nkulagidde olyo kubira olyoguze emmotoka ki yali maaka naga nkulagidde nga mukamaawo emmotoka emu gijjeewo gwe tomanyi muliro gwe tuliko wano yali akanguzizza yakanguza obukadde 2 bwe nkamuddiza yanziriza kamu kakusala kamu ali obuzeemu era ne bagitwala nosigazeemu maaka eri so kakati wali waawo after that nenda olwo ntandika okukitegeera nti ntereza program naye erimu ebibanja kye nali simanyi
wano noga wano kanvewo so bali wano bino byonna bibanja olowooza yo yonna kityo kantegeere we nnokoma kati awo ne mmanya nti wano kibanja kyono wano kyono bwe nabitegeera be baatwalanga lipooti mwanange Kawenja yakyuka akola bulungi abagamba nti bakutegeera baga nti omusajja oli akola bulungi tetumanya akola bulungi nnyo yatereera programu etambula konze kyali bwe bityo kati nze nali simanyi bya politics ebyo ngamanyi nti ozekkola yes I'm here to do a good job naye natomera politics wenne nomano notegeera kati okuva olwo ekintu ekivuga okufa kati nze politician number 1 buli wenkulyampulya nga atandika obutandisi okukola ate kakati omuliro mulala nnyo otandika butandisi tokolanga nako ndowooza sikolangako omanyi emmengo tuweereza tebatusasula ekituufu tuweereza buweereza kakati nina okuweereza kabaka wange olimu okuweereza beene inshallah mawulire olina kyojjeemu Haji so far okyali muno olina kyojjeemu kyoga nti alhamdulillah mungu yanda mawulire nno tolina kujjamu kintu kyonna oba mawulire buweereza mpulira ekinene ennyo liba ttutumu era bw'obaako kyogoba okunoonya kyojjamu mawulire ate olwo ethically oba okitta mu mawulire tusasulwa yes musaala gwegwo kwena okutambulira osigale ng'oli objective ng'ebintu biraba mu ngeri y'ekikugu naye bw'oyingiramu ndi mu ttiimu eno ate nze nkola bwe nti ate ono yampadde awo kati gikuwunyidde owamawulire sente azigyewa yeekulaakulanya atya anti kati kiva eriye asome n'omusaala gwe bamusasula tekiriga nti wamawulire alina okuzimba ebizimbe si byatteeka era si byatteeka kakati gwe bw'olaba nga wentuuse nti neetaaga okuga nti oba nkozeeyo kino kati ku kusaakozi z'oyina business acumen yo gy'olina ey'okuba otambulira okola ebibi naye omanyi kasita oyingira mu star complex era senga okyegendereza media houses kati ate zirwanyisa nnyo star complex tebaagala kuga nti Sendegeya yasinga wano tulina omunnamawulire waffe yatukwatiridde bw'avaawo nga tugwa ojja tufuukira ekizibu gwe leeta mawulire leeta content akweyimirira content wo saakoozi zo z'olina sources zo z'olina bye bijja okweyimirira ebyo bitegeeza abaana omanyi atulaba bannaye Haj Abu Kawenja ono musomesa era asomeseza bannamawulire betukola nabo betulina mu field simanyi bubaka ki bw'obaweeyo nga obasomesa naddamu industry gye tuli mu kiseera kino mainly okusomesa okwange ngezaako okubakubirira nnyo tooki ku kiki ekijja mu maaso ekisooka mu kisaawe eky'amawulire ebiseera eby'omu maaso bigenda kuba birungi nnyo myaka emeka okuva kati myaka nga 10 okuva kati byatandika nadda ffe waffe biringa luyimba lugenda Masaka lulwawo bigenda kuba birungi bityaji ebiseera bigenda kuba birungi kubanga kati industry ekyuseemu broadcasting akyuse yes radio wa TV yakyuka ali on content ojja kwesanga nti most TVs now zibeera ne live broadcasting ng'eri limited nza nakubeera nga 10% gaba mawulire okujjako ne wabaayo n'emikolokolo emirala kati ate mu radio naddala eyaffe wano e Uganda it's the reverse ate ojja kwesanga tuli 90% live kakati radio ejja ate egenda kukyusa ebeere 90% recorded you record no playing after radio ejja abo kijja kuyamba okusinga okubeera live anti kwegamba olwo ejja kubeera content based yes
abayizi nze mbakubiriza nti bugenda kujja ekiseera ng'olina studio yo ate okukola studio eyiyo kyangu nnyo. Yes. No recording ebintu byo. Bwe twabeerera wano mu COVID-19 abasinga bakolanga recorded programs abakolanga ku Zoom. That was a preamble to what is coming. Ekintu kigenda kubeera digital. Already Uganda yasigninga digital policy eyo. Actually yalina kubeera ya 2022 eya radio okukyuka. Tuli mu 2024. Bagisindika paka 2026. Nebaga nti kaakati nga bulaba TV bwe yadda ku decoder ne radio bwegenda okubeera. Kati radio zigenda kuba nyingi. That is the beauty. Radio zigenda kuba nyingi. Emirimu gyeyongere. Emirimu gigenda kweyongera. Obuyiiya bweyongere. Obuyiiya bugenda kweyongera. N'abakozi beyongere. That is it. So bw'okuva kati myanga 10 maaso radio egenda kuba kigenda kubeera digital nga omuntu abeera aga nti saawuliriza kaliisoliiso ng'amuwuliriza w'ayagalidde. Eyamusubiddwa kwemu ekitundu ajja kusangawo clips. Already kati tulaba podcasts abasinga bakola radio programs naye nga bazi recordings as podcasts. Bw'oba wagisubiddwa ku makya ogiddamu olw'eggulu. Haj Abu Kawenja nga tali ku radio abeera luddawa? Era abeera ku RTF. RTF. Obudde bwe obusinga. Omala ku RTF. Abeera ku RTF. Okola show ya ssaawa 12 okutuuka ku ssaawa 3 ku CBS. Olina olunaku waliwo yabidde konti olina kukola. Niweebaka n'otuuka ku ssaawa 3 n'ojjukira nti badde n'ogenda ku radio. Eyo teweerabira naye weebaka n'oyitawo. Kyali kikutuuseeko. Omwaka omisingamu emirundi ng'ena. Emirundi ng'ena. Shone nojjukira bukezi nga budde bwagenze. Budde bwagenze. Dogera okugira oti nga ssaawa emu. Olokola otya? Ogattawo otya awo? Anti era bagamba nti bannayina akazuukuka. Obuvumu obukyogera obujjawo. Tukyogera nnyo. Tukyogera. N'akazuukuka. Nga jangu wonootusangira. Kubanga ate awo bw'ogezaako okuleeta twagiyitanga ya chipa nti naleese ya chipa ate olwo otomedde. Ng'ojja misinde. Alamu eyo ogiraba ekuvaamu. Neevuga n'otagiwulira. Era manja okubuuza tekikuumya otya ebbanga lyonna eryo kubanga shokola ya ku makya olina by'okola emisana n'emanya obeerawo. Oluva ku musala. Kino ekyokugamba nti omanyidde ogize nedda. Alamu evuga n'ozuukuka neweetegeka n'osaala n'osimbula. Kati oyinza ogiseetinga obubi. Kati ate bw'eba tennavuga gw'oyinza okuba ng'otunula. Oga nti kati ziyinza okuba oba ziri 9. Kati toyagala kebera ku ssaawa. Toyagala kebera ku ssaawa. Olinda alamu. Kumbe yakuvuddemu dda. Kawenja alina mukwano gwo waddala. Baga nti mukwano gwange. Namulina yafa. Yali ani oyo? Katolo bwange. Yali mukwano gwo nnyo? Kato yali mukwano gwange nnyo nga bw'okiwulira. Ki ekyamufuula mukwano gwo waddala Katolo bwange? Simanyi naye ate nekyewuunyisa twalina ngeri gye twakwataganamu. Yantegeera nange ne mmutegeera. Kyekimu ne Emma. Omugenzi Emma simanyi mukwano gye gwavu naye twakwatagana nnyo. Namubondinga nnyo bwe nnyo ne Emma. Akola lw'eggulu nze nkola ku makya naye nga Emma mukwano gwange. Kati Kato ye muntu gw'otatya. Yali omuntu gw'otatya gw'obuulira ekyama. Weewaawo ky'omubuulidde ky'osalawo. Nti kino? Kino kimubuulidde kijja kulanda. Bwe nkisanga wala sijja kwewuunya. Tajja kwewuunya. Naye he was a good man. Oli okuba mukwano gwa alina kukola biki? Simanyi sijja kugamba kino oba kiri. Oba Abakatonda yamuleeta. Sijja kugamba nti kino oba kiri. Waliwo omuntu aniyo Sulaiman Butcher. Yes. Oyo naye mukwano gwange. RDC. Naye mukwano gwange. Babaayo naye ndowooza Abakatonda yaleeta omuntu. Yes. Oyo jaga nti ono nfa nfe wange.
Katonda yamuleeta. Katonda aleeta naga nti kati ono mukwano gwo. Ne mubeerawo nga waliwo bye mukwasaganya bye mugatta ne wabaawo ebirala nga bwe kityo. Ndoza tewaliwo magic nnyo eri awo. Tewaliwo. Mikwano gyo nga bogaye Katonda bandoza basinga kubeera basajja. Balina kubuuza nti basinga kubeera bakyala basajja. Basajja basinga okuba mikwano gyo. Kito kyosinga obutaagala kyogana kiwokirawo gano ekyo kyo mubutuufu nze kyantama kutuusa kufa kwange ekyo sikolagana nakyo. Omuntu byatamwa biba bingi. Omuntu byatamwa naye fe abasajja ekisinga obukulu omuntu okuyisaamu amaaso. Omuntu akuyisizaamu amaaso. Omanyi omuntu wakuyisaamu amaaso sooka kulowooza gy'ovudde. Diri omanya nti oli akuyisizaamu amaaso ati. Omulaba byakoze byakuzeemu. Omulaba nga yakuyisizaamu amaaso. Ekyo kikuma otya ewaka abakyala be tulina aje ennaku zino. Ovaawo. Ovaawo n'omanya nti oba agambye kino oba ayagala kino esijja kikola. Naye nga sijja kugaa nti kino oba kiri. Kino oba kiri. Edda abantu omuntu ageya oba omuntu anjogerako yampisanga bubi nate kati nakimanyiira abantu be batyo baba. Toyinayo kyali kikunyiza n'obeerawo n'odda ne mukazi n'ogamba neetuge. Ogamba naye kino nga kinsobedde mbeera ng'entabuseeko eno. Tokifunako ekintu ekyo bukyanga kutuuka. Bikutuukako naye biba bingi. Biba bingi toyinza gaa nti kino oba kiri. Kikutuukako naye ate ekyo bw'oba tonnaba kumanya ngeri yakukyaŋŋanga kati ffe abasiraamu tulinawo esswala osaalawo rakazo bbiri ate n'omanya faano wal yusra kino kikambwe leero naye kirimu ekirungi kyakyo kirimu ekyokuyiga kati weebuulirira so bw'onyiiga osaalawo nodde eri omukama Katonda kyoba olina okukola kimukwasa bimukwasa ate kati onookikolera kizze ate okikolera eki olwokubyeko omuntu eŋŋumi nogamba nti nayitawo ne muvira mu ŋŋumi naye nga obusungu bwayita bwawe sikikola nti nnwanye okujjako kuli okulwana ku mubuvubuka. Kati okuweeno mu bukulu kuzibu kubanga kubaamu omuntu anaakitwala atya banaakiwulira batya. Ekyo ate kiyamba nnyo. Nkirina nina abantu bessaagala bawulire nti Kawenja yayogedde bw'ati yakoze kino yalwanye yakoze kino oba kiri tugezaako ng'oswalamu okulya nti yalwanye musajja wa Kabaka akola ku radio. Kaakati nina mukwano gwange omulangira Kalifaani gwe twali ffenna namusera ya kaakati omulangira Kalifaani awulira atya ati Kawenja yalwanye. Tulaba ennaku zino guguno omutimbagano guno oguzze abantu boogera ebigambo ne batalinaako bwino ne boogera ebigambo ebikaawu kati bakiwulira batya nti Haj Kawenja yavidde munamukuba eŋŋumi yamukubye eŋŋumi yayogedde bw'ati ne bw'ati. Mayinaku zino mukola ezo zirayivu tuli wano namusera olula live eri enkambwe n'olyoka oyogera ebigambo awo n'owayiriza n'okuwayiriza. Nkyalina abantu bentiiririra nkyalina abantu bessaagala ne wemba nina sayidi eri saagala sayidi eyo bagimanye
Haji abavubuka ennaku zino bali mu media industry bali mu entertainment industry balina enjogera nti tosobola kubikwasaganya byombi obufumbo n'okukola aba n'okubeera mu limelight nga bwe kiri ennaku zino era abamu baluddewo n'okuwasanga baga nti kanjira neesonyiwa ebintu ebyo nsobole okutuukiriza enkola gino gye ndi mu kukola emirimu ekyo wakitambulirako mirimu egyo gyonna gy'obaddemu oba gw'olina waga nti kati nnumbye ne bona obuvunaanyizibwa bulina obutuukiriza obufumbo bubaawo ate obona okikola ekyo emyaka we giba gituuse giba gyegyo owassa ozadde n'ozaala obulamu ne bugenda mu maaso obufumbo tebulina kye bukulemesaako wakyaliwo obuzibu okumanya ddi wetutuuse banga kizibu oli okumanya nti kati ntuuse okuwasa yamanyi buli omu waliwo akeera newabaawo alwawo naye nalina omusomesa omanyi ono Professor Balunywa Professor Balunywa yayinanga akantu ke yakozesanga delay having kids delay having kids kero wamukko okufuna abaana kubanga okyakula abaana bazze kati ate no bw'osoma oba wakatandika okukola ate nabo bakula akasente bakatwala muli ku level kumpi yemu kati anaanyumirwa yaliwa weewaawo byonna bya Katonda oyinza okukeerewa era nebikulema oba n'okeera era nebikola byonna obirekera Katonda naye ndowooza ekikulu kibeera kya ate tojjaga nti kufuna muntu bwe mutegeeragana ekyo nakyo ate sayansi byonna eraba Katonda naye nga basudde bwe yayimba nti muwase enju kikulu ekyo muwase enju tukyabifaako ennaku zino kati tubizuula luvannyuma nga bitutabuseeko kubanga nze Haji bwe ŋŋenda eyo nanoonya muwala nga muleeta ne maama simukubidde kasimu nekitange omubuulira kiwedde ti maama nafunye kabiite kaakati tulaba bannaffe eddiini eno nkulu waliwo olyaga nti nze ne bwe nfuna ayinza okufuna atali wa ddiini wo ne mutambula ne mutegeeragana bulungi ne mutambula oba n'ofuna ow'eddiini wo ate ne bigaana kati byonna ebyobufumbo obirekera Katonda Mungu yasalawo obirekera Katonda Haji osinga kuwomerwa marriage njagala nnyo ekyennyanja empuuta ndi vegetarian tulya nnyama nange sirya nnyama sirya nkoko ndoza kadagwe oyinza okuba olya enkoko ate naye tulya nkoko tuli vegetarian ffenna sirya nnyama sirya nkoko nawe tulya nnyama tulya nkoko so owomerwa mpuuta naye enfumbawo yeyina okwawukamu era bagifumbira waka togandi ngenzeko mu hoteri kulya mpuuta bwebeera nga nalyanga ey'okukikalayo n'ey'okugundyawo giraawo giragiro tusiikira wano kabuuswawo siteekako akatungulu awo n'ennyaanya ng'enkyansibira mu ddwaliro olina gisiikira waka sawo naŋŋamba empuuta gy'owoomerwa ogifumbire waka ekyo n'enkiyiga era gyendiira ewaka sifuna buzibu bwonna naye ey'okukikalayo nkiwuliramu Haji werawo myaka 10 maaso okuva kati Haji munamawulire Haji munakatemba lwawo tukyagenda nnyo mu theatre ennaku zino theatre nagirazaamu theatre lwaki nagirazaamu theatre okuzanya nkwagala naye ate nnyumirwa nnyo theatrical scholarly works era gyogambye emyaka 10 maaso okuva kati mpulaninga myaka nga 3 oba 4 nzirayo okusoma wandi Haji oddayo okusoma masters doctorate ekirooto kyange inshallah myaka 3 okuva kati oddayo okusoma tegeeza ndaba nina wenkulaba Haji awo maaso awo tubanga ogenda kunoonya kalulwaji twambale suuti tutandika okunoonya ate politics simusobolerako wandi Haji
oli open nnyo tumanyi kulimba. Okulimba okwo bannange weewaawo nze munnabyabufuzi njagala nnyo munnabyabufuzi olw'embeera ze. Yes. Munnabyabufuzi tanyiiga. Ekyo ekintu ekyo nkibaagalako nnyo. Babavuma n'asigala tanyiiga ne nga nti bano Katonda nga yabakola bulungi. N'omuva n'oga nti mbakubanze. No, kiba kirungi omuntu atanyiiga weesiimye. Bannabyabufuzi mbeegombako ekintu ekyo tebanyiiga. Gwe ne bw'omuvuma enkya mukwano gwe. I wish I was like them. Naye ate ebyobufuzi sibisobola. Tabisobola. Waawe qualifications zonna zirina. Yimba kolooti oli ajje akulage nti tolina kye waakoze. Atambulira ku byafaayo byo. Aja amaanyi ogajja wagazimba RTF. Kirooto RTF naawe osobola ogikola bw'oba oyagadde. Yes. Kyebanga nti nno nze ndi nnyo mu akademi eyo. Nali nsomesa ku Muteesa ku university. Kati twalina staff party. End of year staff party. Kati omukulu Muyingo. Ekitiibwa Jesse Muyingo. Yali ayogerako gye tuli n'aga nti amatendekero aga waggulu matono mu ggwanga. N'olwekyo mwegatta abantu 2-3 mutandike ettendekero. N'agamba Kawenja funa banno mutandike ettendekero. Naye amatendekero matono. Be nali nabo ne mbaga nti omukulu wampisa erinnya muwulidde. Mutandike. N'ositukiramu. Awo ekirooto we kiva. Nakirinamu naye nga nti oba mu maaso eyo ndijja kubanga era natendekanga abaana naye nga tetuyinaawo we tukolera practicals. Kati nga tugira ate katulina okukola bwe tugire bwe kati bw'ayogera ekintu ekyo naye nga nti ŋŋenda kusooka nteekewo ssenta nga ya practicals. Era we twatandikira tukola ssenta ya practicals. Abaana baavanga ku universities ezo ezeetoolodde ne bajja radio skills, editing ne tubayisangamu nga basasulayo ku ssente. Yes. So awo ekintu wekikola kigaziwa. Wekiva. Olina kuba nabo otendese ola nti nabo benyumirizaamu bangi. Media houses zijjudde baana ba RTF. Nawo tulina bayitirivu wano bangi bali mu BBS abatandika nno BBS RTF. Ate ku Muteesa ne Mama Jubire wamusomesaako mukyala wange. Ne Mama Jubire wamusomesaako. Yayinanga engeri gye yamwenyezanga naye nga tomwinaako mutawaana gonna. Haji. Ndoza family tena mutawana Haji. Family etya? Family eyo tena tabu. Sirina tabu. Family yonna tebulamu migozo bano. Yes. Naye sina tabu. Yakyankalanamu n'ebyo bibaawo. Tubireke ebyokucyankalanamu ebyo. Kakati ate obulamu yatuwamma bulana kugamba X mwafuna sente. X mwafuna sente naye omusajja yenna ebyo biyitamu. Tolina we kyakuzza amabega wonna. Tekiyinza butakuzza amabega mu plans z'obadde okuba. Usually plans muzikuba muli babiri. Yes. Kakati omu bwakutukako zeesiba. Soba olina kuddamu ate bupya. Ozimba buto. Ozimba mpola. Ozimba wekka. Ozimba mpola. Naye nga with the time. Wakyali wekibagatta. Nagenda ne we nagendera Namusera twalina ebizimbe 2
kati twayongeddeko ekizimbe ekirala so watyawo sinza kubeera walina ebizimbe bibiri kati olina bisatu kati ebizimbe bisatu without nga tewali communication yonna kuva eri oba ekyaliwo kugamba obulamu busobola okusigala nga bugenda mu maaso obulamu definitely bugenda mu maaso owulira as many other stories I mean omanyi bagamba ekizibu kyonna ekikutuukako it is how you respond to that challenge so how do you respond bw'oba osazeewo kikutuga omuntu yandikivunuusa atya kwogera oba kusirika buli omu ayina engeri ye naye ng'okusirika kwe kusinga okusirika kwe kusinga waliwo azza ayogera kino nakiri ayina wabaawo asirika omanyi byonna byonna biba biyina kye bitegeeza byonna biyina kye bitegeeza bw'oyogera ennyo kirina kye kitegeeza bw'osirika ennyo omusajja ng'asirise ennyo bw'onyirira ennyo nokumatuuse nnyo mayindawo obufaananyi awo Haji ngimabegako wali mutono okufa obufi nali mutono naye kati alhamdulillah sente oba kizite nina challenge eya arthritis arthritis bulwadde bukuba omusaayi guba gulwana so gukuaffecting amagulu kakati baba balina okuwa pain killer ate pain killer eyo eba ekumalamu emyaka 2 oba 3 naye ekuleetera bodo kolaki okuzimba omaze ebbanga okola ku radio Haji abayimbi tukuleetera ennyimba zaffe n'ozikuba ne tusanyuka abamu temubulamu banyiiga wali ofunyeeko obutakkaanya n'omuyimbi omu olwogaana okuba oluyimba lwe ku radio abangi bangi nnyo n'omugamba nti olwo oluyimba terunyuma nakunyiigira bangi aleeta oluyimba mama Katonda tena ali akuddiza muliro bwe basirikira eyo baguza naye ate obakolera ki obakolera ekitenda kino ng'okita olina kita buti naye nga baleeta ennyimba nga teruyina gye lulaga nga teruyita abamu bawemula abamu bawoggana buwogganyi kati n'omugamba nti nze olwo oluyimba ewange terujja kukola twabaddeko mu nkuuka Haji nenda nga bali batandise okuddamu okukomawo okwagala music oli ali mu katemba nga bulaba Matiya Kakumirizi Balodi Fred Sebata nga bazanyaawo bayimba naye ngulaba abantu basanyufu simanyi music omulaba mu maaso eyo ebintu ebisobola okuba nga bidda naye kati ekizibu kyaffe tutegese tutya ewali obuzibu katemba waffe yagwamuko naye nga kyava ku ntegeka juzi natambulako nali Accra nendaba omuzannyo 22 nalaba omuzannyo bannagana bazannyo omuzannyo nga sigulabangako Uganda nga gunyuma nga gwa ssaawa 2 zennyini naye nga gunyuma ate nga gunyuma nga audience ejjudde omwaka oguwedde nali Lagos Nigeria Culture Center nendaba omuzannyo baguyita Kaineto abazannyi baali basatu nga sikiraba obanga ng'ambe nti ndudde okukiraba kati ekitujjamu mu katemba neeteekateeka tetwagala kola rihaso tuyinamu kiri ekyatuyiiyizaawo paka nga tuzzeeyo ku mateeka agafuga katemba amateeka agafuga katemba gagamba ki olina okuba ne script
omuzannyo kwe gutambulira yeesooka sigandi basendegeya wali awo nti nayiya buyiiya kati sendegeya kati jangu gwe taata tukole bwe tuti katembo waffe okwo kwatambulidde talina musingi naye senga omusingi gubaddewo ne tuddayo ku musingi ne tukola rihaaso emizannyo ginyo tunakoma mu theatre ndaba abantu bakyali mu theatre bamutimbaga ne theatre zennyini zize era tuli mu lutalo gye tubadde tusigazaawo for example nga Baati Valley yiyo bawulira nabo abakulu nabo we basika omugwa be bazeeno kati theatre houses zo zennyini nazo teziriiwo abagezezzaako okuzizimba sustainability ebibiina ebizannya tebiriiwo naye ng'ate ekyo kikulaga nti kituli tusobola okubaako kitukola. Haji neyanzanyi wagenza ddi emeka Haji? 217. Kirowoozo kijja ogenda emeka otulaba otoga nti Haji kinene nnyo kinene nnyo kirowoozo gye kyava kyali kinene yesewo kyekintu kye nnali sirootangako tuyagenda emeka Kaaba nga sikirootangako naye twali ku mukolo omugenyi omukulu omukyala Florence Nachola Kiyingi twali tutikkira baana ku RTF naga nti Haji nkuwadde hijja naseka ng'olaba ddala alinga tukirowoozaako gwe mulamu nga sikirootangako naga Haji nkuwadde hijja nenseka kati wayita ennaku bannaye bakuwadde hijja banna ekintu nno kyandibiira nga kinene mbuuzaawo ku bantu kiri kitya actually sireerabira kojja wange mwalimu Kato Abdallah Deputy Pokino yaŋŋamba mutabani nze eddiini ngisomye naye sirinyangako Makka duka misinde otofira mu kisoogo abantu abangayi nti nkutwala ne batuuka ku ssaawa esembayo ne bagamba nti tetusobodde bangi ekyo bwe kiba kizze Allah yakoze eki yakireese genda emeka sikwe kuteeka mu giya n'ogenda ate era ebintu bino ebyensi bizibu nakisika n'enkisika ng'ebula ewiiki nga 2 lwekyakutuka weeks 2 mugende lwekikutukira ddala nti kati ngenzi obwaji bwangaddemu otya tebukuumika bwaji waliwo olina okwerekereza buli omu kwigamba ate kyekikuyamba kubanga owa bulijjo ebikukugira biba bitono naye obeeramu kali nti banaagamba batya Haji nga emitawaano gikendeeza ne bwewanga nabo ng'okendeeza ng'ofuna kati ofuna balala ba big size tova mu darusu ebyo mawuledi abo obeera n'abaseeka bahaji bwe bulamu bw'oba oyingiddemu kali bukuyambako okukulaakulana bw'omu kikuyambako kubanga ebitutwala ebirowoozo bingi nnyo ebitusoomooza bingi naye wano oba weetaddemu buleeki gwe nga gwe oba ogikuttemu buleeki ogikwatamu buleeki biseera by'eddembe Haji obeera luddawa mukama wange ndi mulabi nnyo wa firimu ndaba nnyo emizannyo ndaba films mu sinema ndabira mu sinema enjogerere sizaagalirako ddala oyagala zitali njogerere kasita mpulira nga batandise kyekyo mpulira nga obusungu bunzita so ngenda nnyo mu cinemas ku weekends nendaba movies emizannyo egyo gyongiraba nnyo naddala egy'abawandiisi abato balooze bayita experimental plays
ezibeera mu festivals ezibeera ku National Theatre ogendayo n'olaba then byebyo ebiseera byange ebisinga kutuula n'ensoma nnyo. Osoma nnyo. Omali yakubuuzaawo ku show yo ya bwakedde mpulira mulimu segment eya kaliisoliiso ewanga ddene ebbanga ddene nze nga sinasoma mawulire kaliisoliiso nga muwulira nsomya mawulire nze ku radio CBS mukyali namba emu bwakedde mpulira ekyali namba emu simanyi okikola otya nga ate ogikuba ogiyiza otya awo kugiyiza definitely ebyokwogerako bingi ebyo bw'osoma kino n'osoma kiri byolaba bingi kakati ate enjawulo eri nti gwe kyolaba ng'ekitalina mugaso ate kyekyomugaso mu audience oba eno management mu audience gwe kyotwala nga ekitalina mugaso ate abantu kyekijja obbanyumira ofaayo okumanya audience yo kyeyagala olina era eyo challenge gye tulina mu broadcasting sector ya Uganda tulowooleza abantu okola ebibyo bo balina kubijjaamu naye ng'ate kyandibadde nti kiki kye baagala then weewaawo kale nawe osigazaamu ak'okubalengeza mu maaso kubanga omuntu yenna enkyukakyuka emuyisa bubi naye omala kutambula noga nti banaine ekintu nno baakitandika awo naye nkinyooma naye ekintu nno ate kitu kati obuvunaanyizibwa obwo okuboolesa ekijja mu maaso nabwo bubwo naye ate n'okwagala okumanya bye baliko n'okwogera ku bibakwatako nabo bennyini okuba nti amanya gaabwe bagawulira bamanya ku byabadde ewaabwe awo awulirira ddala nga kyekyo business tip eyo abantu bakolera nnyo era simanyi idea gye wagijja business tip idea nagirinako katonotono naye omukulu Samson Bill yeyaŋŋa nti ekintu ekyo nno kyokola wandibadde okyongeramukko ku maanyi kijja kuvaamu nga kikulu nnyo akati ate ne kibaamu noonya ebinaayogerwako noonya abana byonoosomako ekikola business tip kuba nti oyina ekitabo ky'ogoberera kyekigikola kuli osoma manyi g'obuntu kati Senkai yawandiika obutabo ate nga butukwatako nnyo naye teri kimenya nga business tip gy'oyiiya ng'oyiiya njiye eyo nkambwe nnyo muzino gyogera nga bagyogedde eyo ekkuba ekigwo era obawulidde bangi oli n'agira nga ekintu akiyiiyizaawo olina kubanga olina ekitabo ky'ogoberera from page 1 to naye oba kale si kitaba search naye ng'ogisomyeko kati challenge yaffe gye tufuna ng'abaweereza ku mpewo ne bannayuganda generally okusoma kizibu kyaffe ebitabo tubirina bingi naye tetwagala biyisaamu bwe tugenda ku mutimbagano tudda mu birala tusomayo katono ka caption yako katono naye nga tenga n'omutimbagano nagwo gukulaga bingi nnyo ebiriyo era singa ogenderera major news channels kati tezikyali ku bino bya bulijjo bino ekintu kikyuseemu oyigamu ki ekintu kikyuse in such a way nti kati twetaaga mumanyi lwaki Saamu tumuwuliriza Dr. Saamu Kazibwe Dr. Kimala nti alina content atasangika walala ate ne tumwesiga kubanga dokita ate tuumye naye nga yamusoma kuba gojja kugenda tugende nti Sendegeya tujja kubeerawo Sendegeya naye nno byakola Sendegeya tujja kugenda naawe naye nga waliwo akasikatira naye lwana weeteekeko ettiibwa nti tetulina kyakkola akatugende n'oyo tetulina kyakkola kati tetulina kyakkola tulina kuwuliriza bwakedde mpulira ajimwali ebintu yabisoma ogira ttiimu kiyaki wano mu Uganda wano Vipers
Vipers FC. Mpira ogiraba? Ngendayo nenjiraba. Kubanga gya kiro kati ennaku zino. Mpita wali ku bypass nenziruka emisunde. Era gye emipiira sigisubwa. Mpulira. Comfort eri ekitende tutula bulungi nnyo. Mwami Lawrence Mulinde ekintu yakikola bulungi. Ekintu yakikola bulungi. Kujje Bulaaya ndiwa Arsenal. Regana. Kubanga nakyalako ku kisaawe ekyasooka. Haibale. Bakiyita Haibale. Kati tuli ku Emirates. Ne mpagira Barcelona kuba nagendako Nou Camp. Yo Old Trafford nagendayo nayo. Haji nga tuli wa bulijjo. Wagendako Spain. Spain. Nogenda kisaawe kya Arsenal Haibale eri yasookera. Haibale yasooka. Bana basinga okukumesiza akapira ennaku zino kati. Ng'okompyalinze eno waffe ku Vipers then ne twambuka wali ku Arsenal ne tugenda ku Barcelona. Boyinza okunokola Barcelona nti oyo yampomesa akapira mbanka labo nti. Spain. Omuvubuka gwe bayita Rafinha. Mu Brazil. Oyo. Tiyali mu Watford. Waliwo ne omuvubuka Vinicius Junior. Weewaawo ye Vinicius ayina skill nayo. Kaza akyagera kati Madrid. Wa Madrid. Vinicius. Naye nga Rafinha, Vinicius mu bazungu. Sijja kugamba nti ono ate kati wuyo bayiye omugigi. Muto. Sijja kugamba nti ono oba oli kuba kati bano abavubuka abaliwo. Basamba. Kubanga wali ono koddeyo wali bonna babiri ba Brazil ya bombi bali ba Brazil. Rafinha ne Vinicius Junior. Bonna ba Brazil. Basamba omupiira. Tegeza Brazil ekyali waggulu mu kusamba omupiira. Afcon omulaba? Afcon tumuwoomeddwa nnyo. Waawo kati tulinayo yo omuvubuka mu Nigeria Lukman. Ayina golo ssatu kati. Naye nze nawoomerwa nnyo Senegal ensamba gye yali esamba. Naye ndowooza erabika yanyooma. Yanyooma Ivory Coast. Bwe yali esamba Ivory Coast yanyooma. Yajja n'ova confidence eyo nga olaba mana asamba tafaayo. Then ne wabaawo abasajja ba Cape Verde. Abasajja baade ne bagusamba. Ettiimu eyampoomera Namibia. Omupiira gwabwe ogwasooka mwe bakubira yali Tunisia. Bakuba Tunisia. Nali sirabanga ku Namibia ng'esamba omupiira. Ng'ekaleeta okufa omupiira gwali guwooma nnyo. Naye era ndowooza baatuuka awo ne bagwa ku bajjambula ne babakyalinamu omukongo. Omukongo waffe Duzabre. Sebastian Duzabre. Kitambula. Haji njakwerekeza mukama. Amina. Yakwebaza nnyo obudde bwompadde. Kansuubire ebibuuzo mbizzeemu. Haji obizeemu bulungi mukama. Mpozi ng'era obadde embuuza ebibuuzo bizeemu bulungi nnyo. Era mukama n'atuwa omukisa. Tujja kusaba tukomyewo mukama nga tuwadde omukisa bulamu bwokka inshallah. Era ndowooza kaakati bifuluma ddi bino bigenda kufuluma budde bwonna Haji. Leero kizibu tukyayinayo titi awo akyatambula. Muteerayo bbanga ki? Kati awo bwe tuteekayo titi Haji tujja muta next week inshallah. Tujja muta next week. Kale nayinja kugira ndabeko. Yesebo. Yeba emitimbagano gigite gya Haji Abu Kawenja channel zonga gw'omuntu. Zitambula. Ngamba tukusanga X okozesa nya ki? Era kiri Haj Kawenja. Ku X. Eno ku Facebook siriyo. Iyo sikitegeera. Tugitegeera bulungi. Just oba olw'okuba bagirookinga bino ebiriwo. Leero gifuna ekyatogifuna eyo yagaana naye X yo flowinga bulungi. X flowinga bulungi. Amina. Kale Samson Seka yabadde ku kamera bwe tubadde ffenna olunaku olwaleero. Tukusaba oyongere okugoberera genda ku X ojja kusangayo CBS FM UG, ku YouTube CBS FM UG, ku Instagram gye tuli, ku TikTok gye tuli CBS FM UG, ne ku LinkedIn gye tuli. Okitegedde so byonna CBS ojja kugoberera bulungi nnyo. Soka ne website gyeri www.cbsfm.com ojja kutufuna bulungi nnyo ku mitimbagano gyaffe gyonna. Amanyi amawulire akwata ku radio, akwata ku mutimbagano n'abakozi ba radio CBS okutwaliza wamu. Nze Sendegeya Muhammed Byayi nkwagaza ekiseera ekirungi. Ssaabasajja Kabaka awangaale.